So I'm very surprised that the Chief Justice of Uganda has chosen to use barbaric means. Before I read, I want to note that my file has been confiscated by the Chief Justice of Uganda. But nevertheless, I'm working from a duplicate copy. In her ruling, which she read from a duplicated copy, she agreed with Kyagulanyi on some of the matters that arose in the case. Chief Justice had further directed me that my ruling will be read at a later date after he and the other members of the quorum had probably vetted my ruling. I found that order unconstitutional, and I chose to disobey it. When I was appointed a judge of this court in 2009, I swore to uphold the Constitution of Uganda, and I also took the judicial oath, and I am acting based on those undertakings I made. Legally, it's over for anyone seeking to challenge Museveni's re-election, but at what cost? Cost that will be clearly borne by the Supreme Court, which should be a highly revered institution in a democracy. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated on the orders of the Chief Justice. She went back. Justice and the other members of the quorum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions. In a file belonging to Justice Chisache. The reason they did not come back is because they asked her to share, and she declined to share. We condemn it, but again we commend her boldness to stand by what she believes in, to stand by her judicial oath, and honestly she has come and delivered a judgment which we believe captured all the key ingredients. We have been absolved by this decision, that we could not have been disabled by the first respondent and again proceed with this petition. Museveni will be sworn in May for another 5 years. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a good breaking news. Jensaba buli munauganda wenna okujiwuliza n'okugisharingira munno yenna ali ku internet kuno. Eno video sijagalako like yonna, njagalako shares zokka. Kuwuliriza ku sharinga. Baganda bange, twandira ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna nga alayiziddwa nga President w'eggwanga Uganda. Tuyinza kikola tuti ekyo. Nsaba buli munauganda yenna amanyi okwogera obulungi oluzungu n'okulwandika obulungi. Tuyambeko omulamuzi Margaret Kisache okutambuza ekiwandiiko kyavuddeyo n'akola ng'alagira akakiiko k'ebyokulonda okukwata results kwe kalangirira Museveni ng'omuwanguzi kaziteke on public notice. Kaziteke mu public, buli muntu yenna azirabeko era azisomeko akakase. Jukira nti oyo omulamuzi Margaret Kisache atuula ku kakiiko k'abalamuzi abakooti enkulu mu ggwanga Uganda. Era ali ku ddaala lya Chief Justice. Mujjukira bulungi omusango gwa 221 His Excellency gwe yajja mu kkooti. Oyo y'omu ku balamuzi abaali mu musango ogwo. Era y'omu ku baagaana okukkiriza ensalawo ya kkooti ekyamuviirako okutiisibwa okuttibwa n'adduka mu ggwanga. N'agenda mu Amerika essaawa gy'abeera. Gye yasinzidde okukola ekiwandiiko ng'alagira ng'omulamuzi, ng'alagira akakiiko k'ebyokulonda okuteeka results ezo ku public notice. Jukira nti yagenda tawumuziddwa yonna gyali akyabalibwa ng'omulamuzi w'eggwanga Uganda akyasaavinga kuba teyawummuzibwa era teyagobwa. Ntegerekeka. So tuyambeko omukyalo okutambuza ekiwandiiko ekyo n'okukitaagingamu aba international communities. Tukyalina omukisa gumu nti international community bakyaganya okulegitimizinga government ya Mwami Museveni okusiza kubyeyolekera mu kulonda okwakaggwa omwali obutemu, okuwamba abantu, kutulugunya abantu, okujjako internet n'ebirala bakyaganya okugilegitimizinga. Kati mu mbeera nga tebanaba kugilegitimizinga, singa tutambuza ekiwandiiko ekyo ne kibuna emikutu gyonna emigatta abantu, aba international community nabo ne bakifuna ne bagattako amaloboozi gaabwe. Naffe ng'aba na Uganda ntuteekawo pressure kakiiko k'ebyokulonda nga tukadimandinga okuteeka results ezo. Baganda bange, muyinza okufundikira nga mulaba Margaret Kisache
ng'alayiza Bobi Wine nga president kubanga alina obuyinza n'obusobozi obukikola olw'ensonga ali ku ddaali wa chief justice kisobokera ddala bulungi nnyo singa akakiiko kagaana okukola bino byakasabye singa kalemererwa obikola ate nga mwena mumanyi bulungi nnyo results ze baasoma nga balangira Museveni mwalaba video nga eraga results za Kyagulanyi nga zibasoma ku Museveni eza Museveni zibasoma ku Kyagulanyi kati omukyala zaali mu Bagamba baziteekeyo nga bwe twaziraba ezo singa baziteekayo zigenda kulaga ki zigenda kulaga obulimba obukuusa obukumpanya n'obubbi akakiiko k'ebyokulonda bye kaayolesa mu kulangirira omuntu atawangudde kati awo kitegeeza nti ono eyawangula omutuufu yaba alina okulayira kuba pulezidenti olaba Kyagulanyi bagenda okubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda inshallah nga Allah akkiriza bane mujjukeni tuli ku stage ey'okubanja obuwanguzi bwaffe gye tukyaliko kati bano abasajja kye baakoze baatuyiridde kuno ebisasiro bino Mubaraka Munyagwa buno obutemu obwa M23 bugasumba butandika okuleeta ebibozibozi eby'ekisiru naffe tutandika obbuwa obudde nga twagala obwanukula obudde bwe twalimaze nga tutambuza ebiwandiiko nga bino ebigendo tuyamba okutuuka ku ekyo kye tubanja okufuna obuwanguzi bwaffe kubanga twetaaga obuwanguzi bwaffe kati tuve mu byaba Mubaraka Munyagwa ebiriroko tuve mu ebyaba Simanyi Gasumba ebiriroko tugoenge international tutambuze ekiwandiiko kino kitambule ensi yonna kisoboka okubanga basobola okulayiza omuntu kuba president nga ate waliwo ne balayiza n'owokubiri ye ono omusajja gwe balonze nga chief justice n'alayirira ku faamu ya Museveni ekisozi yajja kulayiza Museveni ono Margaret Kisasi asobola okulayiza Bobi Wine ate nga Bobi Wine yabeera ne legitimacy oba kitegeera okusiza ku process nga bwe betambudde kiba kitegeeza ki nti Bobi Wine aba alina okukomezebwawo mu ggwanga okuva yonna gy'alayiridde akomewo mu ggwanga nga president omutuufu ali legitimized kati bano baba balangirwanga bayeekera ng'abewaŋŋamiza mu buyinza kitegeeza baba balina okuggibwako kifuba oba baagala oba tebakola ki oba tebaagala oli asobola okubeera president nga bwe bakikola e Somalia balayiriza president mu Kenya nga naye government eriyo naye erayiza owaayo Abamerika ne bakwata eyalayirira Kenya ne bamuzza Somalia lwampaka era yaliyo yafuga niwono kisobokera ddala bulungi nnyo waffe kisobola okukolebwa naye nga effort yaffe yeetaagisa nnyo okubeera nti twongeramu amaanyi mu kutambuza ensonga enkulu bwezityo tuve mu bino ebiriroko ebyokkaana ne bano Bamunyagwa balina ebyenda mu mutwe. Kino kye bayita puleesa ku puleesa bakiyita puleesa ku puleesa. Mujjukira interview emu waliwo omukubi w'essimu Kola yagamba nti Museveni alina obukodyo bungi nnyo onaamusobola. His Excellency Kyagulanyi yamugamba nti waba alina obukodyo nze nina obukodyo 2 obutwala Entebbe waliwo akakodyo akapya temunnakabuuka akazze ebintu bikyuse nkiddamu kano mubadde temukamanyi kanka basomere kano kapya. Mulaba omukyalo ono bamuyita Esther Kisaakye abantu abamu bamuyita former Supreme Court judge. No, she's not a former. Omukyalo ono njagala tujjukire mu 2021 bamu frustrating omukyalo ono era yateekayo resignation. Wabula wateekayo resignation mulaba eno gundi eno wano bayimirira okugaana manyi nagamba wane waffe njagala nnyo tubeere factual mu bintu bye tukola kibe tukola. Omukyalo ono resignation ye baagigaana kuba yali ayagala ale retirement ne bagigaana. Okitegera ngamanyi nti ajja kukola ki anaagenda mu retirement kigenda balabisa nnyo. Omukyalo ono yafuna escape n'adduka. Omukyalo ono okudduka teyadduka nti amaze okuresigning oba bamukkiriza okuresigning nga no please yadduka nga judge wa Supreme Court n'agenda mu exile. Kakati akabadika akana akapya kaleese. Olaba omukyalo ono atula ku Supreme Court emisango gy'ebyokulonda gyonna Supreme Court yekola ki yegiwozesa. Okitegera ekintu ekyo emisango gy'ebyokulonda gyonna Supreme Court yegiwozesa. Ogwa president ng'ovudde ku gino simanyi aba MP bakansala bano ababbi b'enkoko b'okubyala abo okitegera ng'ogivuddeko ye yawozesa omusango oguva mu presidential election. Kakati omukazi ono azze juli twali akava mu kalulu najja n'atandika okwogera engeri akalulu kano gikabbibwamu n'engeri gye bateekateeka abalamuzi okuhandolinga emisango egiva mu byokulonda. Okitegeera kati kye yakoze omukyalo ono yademandinze publication of the 2026 presidential results baziteekeyo. Yagambye Simon Byabakama awanike results za 2026
Capacity gyayogereddemu si ya Esther Kisakye no, ayogedde nga omulamuzi atuula ku pano ya Supreme Court, kooti enkulu mu ggwanga lyattu Uganda. Okitegere kito kitegeeza ki? Simon Byabakama, please, omulamuzi ono mwe respect, alina kyagamba, mukwate result muziteekeyo. Yes, Museveni yawangula, nakati result tezinagenda mu gazeti, tezinabeera gazetted, tezinagenda there for public review, ensi zirabe tebanaziteekayo. So omulamuzi Kisakye akugambye teekayo result waggulu, ziteekeyo ziwanike. Temugenda tukolanga za 2021 zemutawanika. Yes, okay, bakubuuza result zosoma wazijja wagano tubuli. Akati omulamuzi Kisakye akugambye teekayo guno. Eno kooti ya Uganda enkulu yeragidde, Supreme Court eragidde omulamuzi Simon Byabakama. Simon Byabakama omanyi amateeka. Ono mulamuzi munno atula ku Supreme Court agambye teekayo results bannansi tuzirabe. Otwagene district results zino gye zaava. Yes, awo tubalina tubakutte enkalu. Omusajja abagamba alina obukodyo bungi nnyo. Kakati this is another kakodyo. Kana akakodyo kalala. What is the move? Senga Simon Byabakama ta complying ku kino kitegeeza Simon Byabakama anyomye court. Kati kyonna ekigenda okulangirirwa nga result zino teziteereddwayo, ono kwagenda okuyimirira okulayira bigenda kubeera bifu, null and void. Byagenda kuba nakugaye wano mu Uganda bisobola okukola kubanga system yaabwe bakola ekintu kye bakola kye baagala. Naye this election has to meet the international standard of the United Nations Charter. Okitegera kubanga akalulu kano legitimacy gye baagala ebeera ya United Nations gye baagala legitimacy ya United Nations. Tukase kakodyo kano kukakusa tunakaya tulina teke 3. Tuyina teke 3 okuma omusajja ono legitimacy kati ziweze 3. Eyasoosi yabadde yagana genda mu kooti. Emisango gyonna gye balopya aba National Unity Platform bagisaze in favor of National Unity Platform. Bagisaze mu favor yaabwe. Tugambe mbu kati kooti zikola era we tunagenda bagenda tuwabwenkanya police tetulaba omuntu agenda mu kooti. Gowe nagenda mu kooti tugenda kukwambalira. Oli wa National Unity Platform tuli ba people power. Okitegera tugenda kukwambalira. Teri kuwa kooti ye legitimacy. Twagala bo bye bakoze kooti zaabwe zibe legitimizingire beerayiririre then berondere lead of opposition but andiko kukola ngabo according if it meets international standards. Bino byenjagala bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs, kabaka wa domestic police kati wetuli. Okitegera omukyalo ono president ja setting yaliko Somalia, katugendeke Somalia katono. Al-Shabaab yemugiraba yawangula akalulu. Hawulo America nabayo namugate tukkiriza government ngono yatannamu legitimacy no kuba mba Democrats bona ne United States of America bakwata president wa Somalia ne bamutwala Kenya nalayirire Kenya ne baleeta omulamuzi nga equivalence ye yenkana ne Chief Justice. Omulamuzi Kisakye equivalence ye yekana ne Chief Justice. Senga omukyalo ono akeera ku macha analyzer His Excellency Kyagulanyi namulayiza abeera legitimate president. Nkidamu ng'ovudde kwono gwe balonze mu ye Chief Justice nalayirire ekisozi nga kooti wezi yalayidde kufaamu ekisozi. Okitegera nga kooti wezi ndoze emisanga agenda gisala kati fe banansi tulinte agenda tusala nga anyway tuveeyo omukyalo no equivalence ye yenkanankana ne Chief Justice. Kati omukyalo no senga alayiza His Excellency Kyagulanyi abeera legitimate president kubanga ono omukazi amitinga amateeka oba standards kwe balina okukola presidential candidate zalina okulayirizibwako. Jjukira National Unity Platform ina results ina DR forms ezirina. Kakati twaga Simon Byabakama ateekeyo we compare and contrast. Oshigira we compare and contrast senga zigana n'ataziteekayo. Teri democratic country yono ba democratic state yona esobola kukkiriza byavudde mu kulondoko nga tobitadde mu public domain nga tobigazetinze for public review ng'omulamuzi wa kooti enkulu wa Supreme Court akusabiriza result ezo ziteekeyo. This is a court order. Eno gye yakoze court order. Abamu muyita former ono si former ono she's a serving judicial officer ono omukyalo ono kubanga resignation ye oba retirement ye yaganibwa. Kakati senga akeera ku macha nalayiza omwana we Magera agenda kubeera president kyekyaddako Somalia. Government eno bamulayiriza Kenya yasooka nekolako Kenya for sometimes. America namugamba kati tukutwala waka odda waka. Al-Shabaab babakuba ngana kati babayita ba terrorist group naye Al-Shabaab ekibiina ekyo kyawangula akalulu ke Somalia. Okitegera kyawangula akalulu ke Somalia. Kati omwana we Magera agenda kujja ne ziri embi kubanga azjagala tujjukire n'ekiwandiiko kya Robert Amsterdam ng'agamba nti faamu ye genda kukola kyonna okufunira His Excellency Kyagulanyi security kuki. Just watch the space. Tuwezeza akabadi akalala akatutwala entebe mu ntebe. Tukawezeza akalala nga tuyita mulamuzi Esther Kisakye. Senga Esther Kisakye alayiza His Excellency Kyagulanyi
His Excellency Kyagulanyi agenda kubeera president omujjuvu. Nkiddamu Esther Kisaakye equivalence ye yenkanankana ne ya Chief Justice atamusingako kubanga ye Esther Kisaakye yalayirira mu kooti oyafeeya mu kooti si yakufaamu. Kitegeeza ki? The pressure is getting worse. Byebyo nabagambye akalulu kano banange muteese ekintu kiggwe, otherwise omusajja yakasumulula ku bukodyo yakasumulula yakasumulula obukodyo. Kakati tuwezeza busatu tulina domestic uprise tugirina okitegeera tetumanyi kikyali mu organizing naye yagambe ffenna we tunasituka omulundi gumu entebe tugitwala. Omusajja ono ayina bakomanda mu UPDF yakugambye nti abasirikale bakyali be bamulabula ne mugamba sooka ove ewaka baba tukwetaaga kubanga naffe twetaaga okutulinyisa akakadde ako tuketaaga akasente ako tuketaaga sooka ove ewaka bakunoonya gwe essuubi lyaffe kwegamba ne UPDF ne poliisi naye essuubi baliina mwani His Excellency Kyagulanyi naga sooka oveewo era ne gyatambulira yonna bamukubira saluti sa n'ayitawo bamukubira saluti sa respect najja n'ayitawo. Akakodyo kakubiri amagye gennyini gano agamusinkana ne gamukubira saluti gasobola okuwunzika ekintu vu n'akigira. Akakodyo kakubiri akodyo k'okusatu ye mulamuzi Esther Kisaakye okumulayiza. Senga amulayiza agenda kujja ne bakomando kubanga bannansi twalonda ono ne DR form we ziri eza Simon Yabakamazi yalangiryako naffe tetumanyi gye yazijja ne DR entuufu ezaava ku polling stations entuufu twalonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamulo but overwhelmingly nakuba ne landslide. Kakati zino eza Simon Yabakamazi atu impartingako Kisaakye akugambye muziwanikeyo. Please respect the judge. This one is a judge, a Supreme Court judge. Stop undermining the laws of the land. Omulamuzi akugambye teekayo gundi result muziteekeyo. Presidential elections petition zibeera held by the Supreme Court. The land is top court. Kakati court yekugambye teekayo presidential ziteekeyo sebo eza 2026. Omulamuzi Kisaakye yagala zirabako. Naffe bannansi tuzeegomba okukola ki okuzirabako. Even the global community naye yagala okukola ki okulaba ku results ezo ngamba international community naye yagala okulaba ku results ezo. So please tulesa akakodi ak'okusatu tulesa akakodi ak'okusatu nabagamba wano we tulaga senga tunaakola revolutionary shift we bati ebinaddiya temugenda kubyagala kati bali mu kooti beetala nakwedda awangudde omusango kiruuta awangudde mulowooza tubicelebrate nga tebitulya kubanga tumanyi obubufu obwo tebulina makulu. Those are just stupid positions twagala victory yaffe.